Namne kirabo kyo. Sawa nkebeleka najinda mu moto. Woyo. My bag. Kebera oberi side. Ladies and gentlemen. Just a gift. A present. Basebo ne banyabo. Happy New Year. Nade nachikuanga tandika butandi. Happy to chikola. Basebo ne banyabo. Wow. Wow. What a wow. Neda. Tokaba. Nabanja ngangenda kuvuma abantu ngangenda kuvuma abantu bavume ngangenda bavuma sawa ya Queen si yavaawo kati gwanga lino okunkubira linebuze kubadde bacha nebuzaako ku mazina genazinye mu nkuuka wagalabye nga gadde gakusa Allah wadde okedde bukezi kufa nazinye amazina mu nkuuka abantu bali mu kunkubira essimu jangu otendeko omwana wange waliwo yadagala okumpa abaana ampesi manye ettaka nzimbeko essomero eritendeka amazina. Thank you very much. Ebyaddala esawa yange ebadde ekaddiye. Sawa yibu ku bintu ebadde obizije kaguwa. Eriko ne wa international warrant. Yeah. So my kati esawa eno. Nenda wane tukole. Leka mbavulire yo bambi akatono. Akati ziri esawa zedda zabanga mu ekinamba. Akati eno ino kubanga wasoma Roman numerals. Ojikwasaganya obulungi. Sirongamba how do we make it bwe nekutunuzamu boti ojalabo omuntu agamba bileke kankebere ku simu yange omugani no problem esawa yiyo kebera how do we make it. So thank you very much. Welcome. Ne box yayo kambere nayo omanyifu abafirika tutereka banna enganzi temwerabire naku z'omwezi nga 24 tugenda mu King Saha live in concert au cricket oval okuyingira emitwalo 3 emitwalo 5 n'emmeeza ya bukadde busatu tugende King Saha endongo yagirina tumuwagire yagirina bannange tumuwagire kati tusimbudde omwaka gutandise King Saha katandise ne gundi ne Spice agenda kubeera ku Serena Hotel awo naye tugende tumuwagire walinga 10 then bwava 10 na lumu agende mukono then amalire Masaka na ebitengi nkyabirina. It is a continuing business. Kitengi size zonna nzina njala kwebaza abantu abatuwagidde ennyo mbadde nga nkola delivery ntwalire wa mama ntwalire wani so tweyanza nnyo tweyanzege ebitengi tugenda baterayo fashions ne designs empya esimu egikubeko noti 7 noti 4 3 22 7 wefunire ekitengi obulamu butambule bulungi nnyo. Bagita Buganda bumu North American Convention 2025 yakuba wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 26 omwaka guno bagiyita gwanga muje eri Boston. So details osobola okusasula no bookinga nobeera part of this convention egatta banna Uganda bonna. Enamba y'essimu yeyo yennyini gye bakuteereddewo registrations zigenda mu maaso. So bagiyita Bibinak Buganda bumu twagala gatta Baganda ababeere bweru w'eggwanga okusinga omwaka guno tulwanyisa Mukenenya. Twogera ku Mukenenya ng'eki gye tuyinza okumulwanyisaamu ebayise Buganda bumu North American Convention 2025. Abamannyo nzija ku Maxidento dayo lyamannyo gendayo nga tonakudda ku mulimu bakebere ki ekikusumbuwa bakola ku bizibu byonna ebikwatagana n'akamwa anything kyonna ekikusumbuwa bajja kuba bakikujjanja. So ina branches ez'enjawulo naye bakubirako okusimba sobola okudirecting lab branch eri close to you nosobola ogenda ofuna obujjanjabi. Pozi ne Katende Joseph wali okubeera nga updatinga nokuwa internet gwatanagifuna ya Airtel eri unlimited musobola okubeerako n'abantu bonna nawo abantu abalina bano bambeera ku buzimbe kati pojja gwe n'akuwa n'oguza banno internet ng'eyo eza cafe twazigulanga oba ne abaconnectinga gwe n'ofuna mu kasente. It's just business. So mukubireko ajja connecting ku mulimu wonna however big your place you think is
ajaba internet ebamala Joseph Katende. Happy 2025. A happy new year to every one of you. Tubagaliza omwaka omulungi twaiza yita mu 2024. God has been amazing. Goenga guina bye ng'ogulojja oguwanda lulusu tukusasiddeko mukwano nawe ng'oyina ekirungi kyewagufunamu tukuyozaayoza naffe ababaddewo just nga tuguyiseemu buyisi tunaatandikira awo. Waliwo omusajja yaŋŋamba nti bw'asanga omuntu n'agamba hey Hafi, how are you? I'm going through something. Agamba nti mba musanyufu ku lwoyo nti she's going through something or he tali stuck in that something ali mu kukiyitamu. So kati buli alina kyoyitamu nti nakyo munayo kyebaliza Mukama nti at least you are moving oli mu kukiyitamu oba kikaluba kityafa as long as you still going. Ne waliwo omuntu kati nga ali naabu ali awo alinga eyasanyalala naye nga mulamu takiyitamu. Yo, by the way, I think that thing hits different. Waliwo baddekaawo katugambe oyina emitwalo ng'etaano naye ng'olina bingi by'olina okukola naye ng'ogirina naye nga tegirina kyegisobola mmala ng'oli olinga freezinze. Nze usually when business go bad osobola ogiyitamu nga tekoze magoba naye nga you can tell n'olwokubanga tewekigenda oli awo freezinze. I don't know if you really understand that moment. You don't know when to speak, you don't know whether to keep quiet, you don't know whether you're going or coming. Toma bokabe. Oli awo be bantu basa gamba go. Ngundi oyo avaako. For example, omuntu yena bali bakubideko essimu ne bakubulira ekintu nga kiri shocking. Embeera eyo gy'oyitamu. Oli mu ddwaliro omuntu bagamba nti so far biro muyingidde miliyoni 4 kati soka n'osiriikirira bwoti ne mwetunira mwena nga ne transport yabaleese mwagasse mugatte. So nze olumu mbeera mu situation ng'eyo ekisookera ddala nsobola obbeera mu nnyumba nga ngibaddemu nga ne bw'okuba essimu sisobola gikwata nga naye ndaba abantu bagikuba naye nga siyina feelings zoogera na muntu yenna. I don't even care whether it's about relationship or work or what. Nga mpuya nyambereka nga TV ogitaddeko naye nga togiraba nga yeekulaba. So that is I think the worst situation everyone can ever be. Naye obanga ekiyinza okuba kiruma naye nga kitambula oga nina wendi ndi stuck naye Hafi agambye ajja nina wendi ndi stuck naye just ATM yo oba yeeganya okujjayo sente bwa bulwadde ng'okimanyi otumizza empeke bazireeta omireko n'okubutegeera wabutegedde obulwadde obukuluma naye gwe ekyo nakyo kiri awo omuntu n'abeerawo nga mulwadde naye mbu babugamba obulwadde bwabula. Ekyo kimanyi tomanyi kyojjanjaba katomanyi bomire za musujja tomanyi ne bakukebera bakyalibo ne bakebera sirimu nga tomuyina ne bakebera naye ng'ogwawo gwe ng'owulira ofa kati weegomba n'ogamba just nze okulwala si kizibu kati ekyo nakimanyi naye manye eki kino kyekinnuma kati kinzite oba ntandika okukiyiiza baka bakadomola nako omuntu okatandike. Anyway tukusasiddeko nnyo oba nga yembeera gy'oyitamu. We hope it starts to process at least omanyi kyekiddako. Kakati nga tuyingira omwaka sometimes we need tips, we need guidance, we need to know. Waliwo bakwano bange bagenze ye 40 mukwano gwabwe yabagambye tujja gende 40 tulye Christmas. Kati bo nga balowooza balenzi abatambuddemu n'abantu bawe ne batambula nabo balowooza bagenda bino muvuge mutuuke bakimanyi mukwano gwabwe maama waali 40 but teyababuulira tyoba tugenda wa maama oba ki naye nga bagenda funa hotel bali and all that. Kati tebamubuuza naye teyababuulira naye bo baali bamanyi bagenda 40 nga bafuna mafuta na motoka bafuna mafuta bafiweringa motoka nga bakwata lugendo nga bagenda kai batuuka kwa 24 omyaye batuuka mu tawuni n'abongerayo gwe bagobere okuziba ziweranga 3 batuuse maka g'abali babagabidde ebisenge kati oleko kutugamba ne plan yali yakusula plan yali ya hotel ne tuba tujja mbazadde botubuulirako ne tutajja na misenyi kati bano batisse obuwala tebwambadde bulungi bonna batambula abamu banyweddemu. It's not a big deal but it's not a good picture to protect masoga abazadde booli nga mwana otubuulirako era ekiro ekyo nga kyalife tugenda sula wammwe
tuddeyo mu town nonya hotel twebake tekisoboka tekiriyo aise otubuulira kale bambi bo ekyasinga obaluma nti all the time kyali wali teyababuulira kikigenda maaso so omwaka kiringa kutandika just astray like that you need to know kati kikyentandika nakyo no simba tobanga waliwo abasajja baali ku embaga yali kyengera mu ndeeyo kati embagwa bwe bagivaako kusaaza alinga 7 ogw'ekiro nga banywedde kati basimbula emmotoka baali babeera omu yali abeera Namasuba omulala abeera Busega kati nanyini mmotoka nga abeera Bwebajja kati we bava ekyengera bwe bati kati nga plani yaabwe owe Busega bamuggyemu oli asule wali we Namasuba ye akoone yeyongereyo kati we baatuuka bati ku main ya Masaka Road n'asuula indicator ne bavuga omuwaite dakiika nga anagane bannaye nasituukazi kavugira tetunatuuka na Busega ku lawundi fe abava ekyengera bagenda okulaba akapande nga bayise dda mu mpigi nga bakoona baddalukaya kati ye olwatuuka wali ku kkubo mutwe kyokuwetanga ddeene Busega yakoona dda Masaka ono yali anyweddejeddemu akatono ye yabayamba naye baali bagenda kulaba ku welcome baali bajja kugirabako welcome so oba osimbula omwaka olina osooka omanya direction entuufu gyenkutte yeeriwa nabupande n'obusoma n'omanya ngenda kukwata eno bwe nalaba kino nga mmanya kino otherwise tonyuma nnyo kutuuka mugwakuna Katikkiro wa Buganda Chaspera Mayiga ngayita ku mutoko gwa X yataddeyoko tips eso tugaidingako bwe tusobola otandika mwaka 2025 mu bintu ebyenjawulo kisinzira wawo olabira omwezi n'enjuba solo pikingako era yatuwaddeyo tips 5 esooka yatugambye tufe nnyo ku mibiri gyaffe ne bwongo bwaffe omubiri guno kyekikulu n'obwongo ebintu bibiri byebikulu bwoba tobirina toyina tewaliwo kyetuyinza kukuyamba tetuyina kasitofina we tutandikira kasita obwongo oba nga tebuliiko oba omubiri nga tegukyakola tetuyina omwaka tegulina beguyinza kukuyamba so you need to be healthy Bible olunyiriro olusooka mu Bible naluvunula Bible egamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. In the beginning God created heaven and earth. Heaven inagyesigaliza abagendayo fena tumanyi bwogendayo kati fena atuwa earth. Earth is one of the planets eziri ku nsi Katonda gye yatonda the universe, but earth is so unique that it has life. So Katonda kye yasooka okwagala tube nakyo before anything bulamu kyova yatuteeka ku earth. Abagenda ku mwezi n'ebiringa ebyo mulaba obuzibu bwe bayitamu kwambala bigasi masiki kwambala biki kwekola biki olaba ne olaba fate bwe bajja wano we are moving freely. So kye yasooka okwagala tube nakyo izibulamu. So kakati obulamu bwo bulina okubanga oli physically and mentally alive. Minus that tetulina kye tuyinza kukuyamba kasita ovaako tuba tukutwala butwazi butabika ng'obeera eyo tetusobola kuwa business idea tetusobola kusponsoringa mu kintu kyonna nothing. Omubiri nagwo kasita gulwala ne guba nga tegukyasobola kukola tetuyina ne bwongo ne buba busaza butya tukubaako tukuteeka buteesi n'obeera mu vegetative state. So obulamu bufeeko nnyo nakibasomesa dda wano nti ebintu ebikola obulamu byalayisi nnyo: walking, drinking, eating well, not eating expensively, just eating well. Ekyo kimu. Then natugamba tufune an idea. Ya mutabani wa hafi an idea fune ekirowoozo. Eva mami I have an idea. Aina an idea zibera zipopping up poppins. Nagenda jiwuliza. Mami I have an idea. Which one? I think we should go to the supermarket. An idea is at my cost. So kakati fune ekirowoozo ekyo nakirabye nga kikulu nnyo 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 nnyo
bayo n'ekirowoozo nga bw'oba mu maaso g'omuntu so okuteeka ekirowoozo ku mmeeza kinumanya abavubuka bawolola abatambula n'abagagga nga tolina idea gy'osobola kuteeka ku mmeeza nga ne bw'oba mutambula tosobola mugamba nti mukama wange oba nsaba kumpa kunsponsoringa nsuubula naye n'omugagga wange eyo ne muleetera na idea yange ku mmeeza ne tula mu meetings nga nkimanyi asobola ate nga si bya bwereere mpanja kuzza nagenda okulaba ono nalayika ayagala nnyo muyita boss tayagalayo boss mulala ne ŋŋamba eyo mwaka guno weekutula ennyo ku bantu ate omuntu kiringa abakyala abamu abatera okugamba omusajja oba tumwagala musabe ssente bw'omuyita n'omuyita emisinde kakati naawe omugagga w'oyo golowooza nti najja kutaasa gwe muguza naidiyayo mubeerewo bwe mutambula mubeeko level we mutuuka bino ebyokukocyangayo ekyebiri nga yeeyongerayo n'akutwala mu hoteri ne muli emmere ey'emitwalo 3 omuyita eyo omugambe omanyi mukama wange nina bino Katikkiro byagamba ebyammwanyi terimba waliwo kayiika ke bandabidde ewaffe awo naye banga emiliyoni bangambye miliyoni 15 naye nasose ne mbalippanako 5 naye banjiribya mbadde nsaba bankwatireko ate si akwatireko ng'omulaze nti ogula ttaka njala simbako mmwanyi mbere nga nsoloozaamu singa ebintu ebyo akulaga nti tabiriiko naye nga mu bbaala munywe miliyoni 5 munywe miliyoni 3 oba mutuufu onnyiiga oba mutuufu okunyiiga so funa ekirowoozo ekyo bw'omala okifuna okisse mu nkola tubangi bagamba nti graveyard gye baziika abantu kyekifo ekyasinza okubeera ne ideas kuba abantu abafudde ne ideas ne babaziika nazo bali awo era bonoonya ideas singa twali tusobola za access nga ziri gye baziika abantu ne baafa nazo kati gwakyali omulamu eyo giteeke mu nkola and okugissa mu nkola not tomorrow today okwongezaayo okwo tekuleetedde bulabe ate tuwongezaayo paka 224 bwaweddeko yesebo n'ogamba ina kyejala tukole ne hafi njamulaba enkya bw'omulala n'omugamba nyina naye njala okulaba naye yakubuulira ogerokawo ng'omwezi guyise mbwakugamba kwefuula olina kyolala okuŋŋamba ate ogamba nti biwanvu byetaaga kati idea yo wennyini awo wogiteka teriyo muntu atalina budde mu nsi ya mukama kuno ekyo nakizuula omuntu yenna kasita agamba nti kwefonjagala naye siina budde manya kyomwagaza kyakisiru abazebazeemu kyakisiru kuba hafi teri muntu ali kiringa waliwo ekintu ekinsisa oli nagamba nina kyenjala twogereko naye tumiitinge nze nvuga amafuta gange nzije ku meeting twogere no sense mbulifingaamu mpaako kale kapriyambo katono nnyo bwendaba ddala nga ddala kikola amakulu nja kujja tumiitinge tukimalirize misinde abantu babuuka n'emmere nga bali mu kujjula n'abuuka nga waliwo ddiiru oyo yennyini yabagaye talina budde omanyisi beera bize omanyi tubeera bize w'okubiraga amasimu beera bize naye woogakubira bw'ogiwegenze abaawo ne geyakutte so idea yo giteeke mu nkola bw'onoogissa mu nkola bw'omaliriza byatugambye tusabe bigattemu Katonda muganda wange obulamu nga tebulimu Katonda bubeera so empty butama obeera toyina bakuvuga buli omu akuzze akuzze eri abakututte waliwo eno omusawo omunyakole twalabye omusawo omunyarwanda twalabye omusawo omugundi twalabye kubasawo n'okuwuliriza stupid ideas from people who are close to us omuntu abeera bwagamba ayina buwandikoze bwoti ayina omanyi oyo nno munange akuwala n'oyo takwagaliza kintu kyeni munange nno n'oyo ttimalye gamba hafi ennaku zino sitting room ekola etya bwe bityo bwatu nagamba enkoko eyo yange kyeyitangawo zino essaawa onzijukiza kati fe tulina wamaduuka nga kikapa kijja kya bulaaka sitting room kati waliwo omuwala mane nsaagala bikapa biki nange kapa nzitya nno naye twamalawo ne tuseka ne bakyaliba ne tugamba kati singa nawaddewo omuntu ow'ebintu oyo waligambye bannange kapa mujjidda owedde gwe togenda kakazi kapa nayo kitonde kiyitamu ng'ekya bulijjo kuliko amaduuka mubeere mmesi okitegedde bulungi wotandikira simanyi nasanze omukazi omanyi bw'osanga omukazi simanyi omuwa w'ekigerezi ebe nno nga tona nagenda kubasawo kuzunga olinayo kagamba
obunu guy dating omaina baba nebisirani wayenderi wabikuletera kumbe ojaleti ku mulimu essimu zo banga lyonna nyina kampuni gyensera okuyomba naye etude electronics niwe oli bakubira essimu oli omuwala gwe bagiwa tagikwata omala kubira mukama we anti essimu ate nagireseeri ne mugalo wakuba nti nze ndi boyi wamu nina obuzibu n'abaana batunda online why is that online shopping online business is a communication bananga abaana bo basumbuwa olina omukubira essimu n'ogamba kati atekayo byaki talina dduuka kyokka alanze ekintu okyagadde n'omukubira essimu n'ogamba kati atekayo byaki kakati oyo bwamaliriza ng'agamba kwefu bakola bo nga bali bukitengi kitambula nabo bali online naye fererere naye essimu oli gyateekako ebeera wano tinebosanga missed call there and then oli n'omudira n'omuweereza ka message so kakati kateekamu ekusaala ebintu ebimu ojja kubirabanga byangu nnyo gyatandika okubiraba obudde bino nno situbigamba buli omu omanyi akuze nina wano akantu kembadde ndaba ak'emyaka nga bwe weetunulatunulamu bwoti eyazaalibwa 25 oba owezezza emyaka 20 emyaka 20 oli musajja mukulu oli muntu naye ng'oli wajjo juzi wano fe oba wajjo juzi okisegedde kati buli omugenda ng'ogattako wa 24 paka omwana ku myaka gy'otugamba gudda mugundi mu nyumbayo ogambe ekituufu olaba ndi wa 89 ngenda myaka 36 naye myaka 36 kazibwe kapo yaŋŋamba abantu lwaki batema emyaka nti bwatunula emyaka emituufu gy'ayina verses ebirina okuba mu myaka egyo nga tebigatta kati kwe kusala waasaleko tugambe nti tebitalemereddwa bulemererwa akyali muto nanga naye abantu nga byayina bijja mu myaka gye tatya kugyogera abatalina discussion eyo twali twogerera kuba Beyonce ba Kim Kardashian tinaye bana abakazi actually Kim yali oba ataddeyo nga wezizza emyaka emeka oba yali yani balima teyali gwe sali n'agamba omanyi lwaki abakazi batya kwogera myaka exactly nga bw'ogambye si nti abakazi bonna twandibadde tutya okwogera emyaka gyaffe kiringa just kirina omubati naga naye ba Kim ava bulini agawa myaka 78 yatugamba naye kakati ffe buzibu ki wano bwe tulina they have achieved exactly what they are supposed to have mu myaka gyabwe wakati nabadde omanyi egyo nabadde obudde Aira Sito oyo Aira Sito bamuzadde wano mu 2002 litwala okuva olwo emyaka gy'ayina gijja gyebala kakati bw'ogatta byakoze mu just album emu Aira Sito talina wagenda kusalira myaka naye kakati gw'ogenda n'omala mu bwapukaminga emyaka 10 kati oba wakafuna yiiti bwoti ng'oyiri mu myaka 3 kakati yiiti wakagifuna wakatandika okweyagana n'ogana naye omanyi kasooke nsaleko mbere mu 22 wano nsooke nzireyo nkime ku giri gyesibala bo actually bachivinga bingi ku myaka kati nga they can't hide their age you just have to be proud nti omwana omuto achivinze bino yes naye nga baba so kakati buli omu weebuulire omanye emyaka gy'olina mwebimuuza age is just a number age is not a number age is legacy mu myaka gyo ligase kyegirimu okisegedde waliwo abantu nga baddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo mwe mujja kutomera waliwo ate abasirowinga bajja kutomera olina kubeera mu makkati awo nga todduka nnyo nga ate toli siro beera mu average beera mu speed yennyini eri average neerabidde no nnanna ekirabo kyo sawa nkeberekawo najinda mu moto my bag kebera oba eri side ladies and gentlemen just a gift a present basebo ne banyabo happy new year nade nakikuwanga tutandika butandisi happy to chikola basebo ne banyabo wow wow what a wow neda tokaba
Nabanja nga ngenda kuvuma abantu nga ngenda kuvuma abantu bavume nga ngenda bavuma sawa ya Queen si yavaawo kati eggwanga lirina okunkubira lineebuuze kubadde bakya neebuuzaako ku mazina genazinye mu nkuuka wagalabye wadde okedde bukeezi kufa nazinye amazina mu nkuuka abantu bali mu kunkubira essimu jangu otendeka omwana wange waliwo yadayagala okumpa abaana ampe simanye ettaka nzimbeko essomero eritendeka amazina. Thank you very much. Ebyaddala esawa yange ebadde ekaddiye. Sawa irimu ku bintu ebadde obizije kaguwa. Eriko ne wa international warrant. So my kati esawa eno nenda bane tukole tolandika profile yo babbi akatono akati ziri esawa zedda zabanga mu ekinamba. Akati eno ino kubanga wasoma Roman numerals. Ojikwasaganya obulungi sirongamba kwef how do we make it bwe ne kutunuzamu boti ojalabo omuntu agamba bileke kankebere ku simu yange omuga no problem esawa yiyo kebera how do we make it. So thank you very much. Welcome. Ne box yayo kambere nayo manyifu abafirika tutereka banna enganzi nina box ne wa Africa twabaji nina dwala box zine myotu okusuula e box sina eno simu surprise nina yeno nina ne simu eya 13 weziri awo nina ne yagiramu essawa yange ya Apple ne ya earpods zo zambulako no zombi naye box weri bulungi nnyo charger zazo mweziri buli wentegeke tubanyagala mbisuule ne bambi ndabanga binnuma kati ne box za perfume zini ezigwamu empty zange weziri yaba Swiss and kakati bwe twogera aba Swiss Switzerland is the best watchmaking country. So you understand where you're coming from. Yes. Tulina n'ebyokukola obwedda. Tulina abanda ozovuye bwe twatusembyayo because bya bulijjo tusokere ku MC Cuts ya addressinze Bobby Wine wajirabye gundi najirabye address ye MC Cuts is just botunya video ye najiwadde okay omuntu atalabye MC Cuts agamba Bobby Wine yatunda industry eno before bonga tebanagitunda Cuts yatunda naye bagitunda anti Bobby Wine yaga Bobby Wine abagatta wamu bonna nga bali mu federation ibiki byonna nti batunda industry tebogera bintu industry byetaga kati MC Cuts nga abuuza Bobby Wine for your information Cuts Bobby Wine yali mu parliament ekisanja kimu ate kyali kya half kuba yajja 2017 si bisanja bibiri ekyo kimu ye yadda tugamba wamala ebisanja ebi ng'agamba Bobby Wine tochikola akati n'agamba Bobby Wine bwe yatuuka mu parliament talina kintu kyonna kyabayimbi kyeyayogerako mu parliament gwe wabeera mu parliament wayogerayo ki ogwo musango n'agumuvunaana namugamba ekyokubiri wayingira politics n'olaga abasajja bano nti tuli b'amaanyi nnyo wali kyolina balaga amaanyi gaffe ffe twabeerangawo nga abasajja tebamanyi nti tulina amaanyi nze nga abasajja bagenda ne tuyimba ku pate zaabwe Kamiliyoni oyo yantwalanga mu Toyota ne banjokyayo Bebekulu nantwalawa ne banjokyayo kakati okuva le wayingirayo abasajja n'obakyankalanya tebakyatuyita ne batuyise ebyeggulu kale n'ebyeggulu nabyo nayo byali bya kibbi bubbi sala abasajja balinga bakubba bubbi bajja ne bakusabiriza naye nga bajja na personal problems zaabwe tebajja na problems za industry kati awo ba promoter bobawanga bikoma ku byabwe n'abayimbi abamu bajjanga na personal gundizi zaabwe interests zaabwe naye Bobby Wine wakola bubi gwe watutunda kakati ffe tuli eno Bobby Wine yabatunda mu parliament embu yalaga bali abasajja kati batuzoganya lwaggwe batuzoganya batuyingirira lwaggwe ate nga leo wabeera mu parliament toyina kyo wakolayo kakati ffe tuleke tusabirize nze kati nina abaana
Mama bana bakatsi nina abaana bafuka bafeffenna simbi biri nina abaana bana nina abaana bange mwe tutazalira muno katsi ababe bonna yabatuwa nze nina abaana bange kati abaana bafuyagala bakole batya endongo yiyo tekyafuna luli bwabeeranga ambassador wazi company tezikyatuwa bwa ambassador bwe yabeera ambassador company yakolaki gwe bakuwa kabiriiti but byonna nga bogendo bizvunula just bambi Katsi is represents abantu bangi nnyo abalina endowooza ye naddala abayimbi abali mu federation yawo bangi abalina endowooza ya Katsi laba otuwetolaba oti bonna ojja kukola nga bawagidde endowooza eno bo bambi obasaasira nti individualism eno walabye abayimbi oba mbagereze ntya nga bwalabye backstage y'enkuka wagirabye nti buli batuuka it is about them ne bw'omunyonya n'omugamba oli ye yakusooseewo ne bw'omunyonya n'omugamba nti bambi oli muleka performing amalirize ennyimba ze ziri nnya ne bo it's all about them buli lwoli bannyonnyola ekintu ekiri communal ekituyamba ffenna bo baagala ennyumba bw'eba etonnya waliwo omusajja yangamba nti waliwo abakika ky'abakazi nga bwe mubeera muzigo bw'okwata ssente n'ogula poloti n'otandika okuzimba abaana mubeere omwo mwenna ate asigala akubuuza nze kati watandika okuzimba ebintu by'abaana bo nze kati ndi luddawa nze tompaayo ku ssente za nviiri nze tompaayo ku ssente za njala kati nga ne bw'omunyola omugamba olaba ennyumba eno gye tuzimba yaffe takyagala nnyo kiwulira ayagala ye ekikye ye nga ye nti nze kaakati wano n'omugamba nti this is our matrimonial home nti nange bwe njizima ne tubeeramu okusinga ate mmwe mugendo gyeyagaliramu atayagala biwulira kati that element eyo babayimbi balowooza nti industry ya art esobola okutereera ng'endala zonna teziteredde. They don't know that the industries zonna ziri interdependent nti luli Bobi Wine wasobolanga okutegeka ekivvulu emyaka 2 emabega genda okebere baana z'emyaka 2 emabega oba 15 emabega olabe ba sponsor ababangako babanga serious companies ozijjukira ezo companies alinga ez'amaanyi olwaleero genda olabe ba sponsor bali ku banners olabe ne sente ze babawa nezandibaddeko ze tulabanga because it used to be a big deal omuyimbi okola ekivulu nga ayinako communication company ayinako ebyokunywa ebitamiiza n'ebitatamiiza ng'oyinako company newebera brand house katugambe nga TV oba radio naye kaakati oziraba ezo zetutandigambye mabangamu n'amakampuni mu kibuga wabangawo amaduuka gagagadde gakatumwa kati katumwa oyo nayina generation eyo nagitwalirawo nga muganda wange kampuni nga z'amaanyi ate kaakati olabako nti omukutu gw'empuliziganya naye diiru ze bakutula gendo actually nennene eziriko webale kireta gendo labe busente bwe baba wakati abamu tubateeka nako lwampaka ne tubawayiriza nti batu sponsor abamu babeewayiriza ne babeewayiriza nti gundi yan sponsorinze naye nga eri sente tezaavuddeyo led media houses ezalinga zibawo obulango nga media house ejja fule sponsorship kati media house nazo tuzeewayiriza ogiwa sente nekubeereramu just ne bagamba bugambi nagamba nti akalango wali tuwadde miliyoni 10 tuweye miliyoni 7 otuteekeko nga ba sponsor so packages tezikyalina makulu byonna bali mu swap omuyimbi takyajjayo yadde binuso kakati ekyo kigamba nti industry ziyendera nga teziteredde tosobola naye kutereera bw'ogenda e Nigeria gundi yayinja gyesigamya nnyo ku muwala oyo ba Aida Sita bemwagala okwesibako mbutuli kati ku international market tuvuganya na Aida Sita Aida Sita is just nga bwe yazalibwa 2 2
bogatolwaira aba n'emyaka 24 Aira Star bwajja gendo labye emikutu bejabwe egibangwiza okutambula okugenda ti Don Jazzy because of the good investment environment musically copyright wise Don Jazzy asokwata sendeze naziteka mu Aira Star era babana bonna bayitirawo mu Don Jazzy fe ba Don Jazzy baffe what are they doing? Is Don Jazzy is a chameleon, is a Beba chameleon is a Bebe Cool. Beba Don Jazzy baffe ye Bobby Wine. Kakati njagala ontere ku minzaani abayimbi bano basatu ku bonna ani ayagala industry eterere abantu abenga bajeyagaliramu ku chameleon ku Bebe Cool ne Bobby Wine. Bobanga otudde nga toli biased ne mulekera ogamba nti bano batiko bakiza tula wansi ogambe ku fenna omanyi waliwo olugero yali nali sabide komba 7th day bakaje balwogerera nti wakaso okubaawo n'abaana babiri no balekere ente no bagambe ente eyo buluvanyuma lwa saawa 2 mu giwo omuddo kakati ni wabawo omwana najiwa ku saawa bogenda ku 2 nolekanga ajiwadde ku 2 nogamba kati hafi yajiwadde ku 2 kwefu ajajiwa kunya kwefu najiwa ku 2 ng'okyaliwo nerya nogenda ng'omuwana omwana wange kwefu ajiwadde kati kunya hafi kunya ayino jiwa n'atajiwa kuba toliiwo tosobola mulaba kakati oli yajiwadde ku 2 nagaba nente ya muzeeyi anasanga efudde najongera kunya ku 8 ku 6 era oli nagaano jiwa kuba toliiwo ono musajja atunajja nakola ki najiwa ku 8 ono nera najongera oli natajiwa kakati ku 10 oba okomawo oli nakulengera nagamba muzeeyi wuyo akomawo naleeta nagiteerayo osigala wano ogaba naye nina abaana kubanga ono akola okola ki akola olaba era osobola okumuwaana ne waliwo oli akola ekibeezawo no kwayimirira ne bwali kugamba oddamu olw'okuba gwe oyagala abantu baagala nnyo ekibenefiting at that time there and then ojja kusigala owaana ono agiwanga wooli kakati Bebe Cool ne chameleon ne bonna ba Don Jazzy baffe abasigadde what are they doing nti boteeka ku minzaani Bobby Wine akugamba industry yaffe eri interdependent tulina okulwanirira abasuubuzi we batereera kuba betuguze emmeeza mu biseera byaba 2017 ebivulu bibadde bitandise okusala nga ne Bobby Wine tannayingira bivulu ng'ebivulu bisala tannayingira byabufuzi nga bwe mugamba ng'ebivulu bisala nze mbadde mbivulu for the last 15 years nga bisala obiraba n'otulekeko muyimbi n'omuwasere n'omuwakino ne bisala lwaki abantu mu nsawo tebayinaamu ki tebayinaamu ssente no kampuni zalinga zituwa kampuni gye zikoma okuggalawo nammwe muba mugwa because mwe muli balakizale yo industry is lakizale omuntu asooka teka school fees za mwana akajja mukivulu kati bw'otalwanirira wa ssomero kutereera bw'otalwanirira musuubuzi kutereera nawe industry yo tesobola kutereera omuntu awandika olupapula n'agamba January natandise tuyina King Saha tuyina okuzza abaana ku ssomero nina rent nina this and this and this ddala ki ekisinga okubeera ku vital ku list ye kuzza abaana ku ssomero na rent ekisinga okubeera luxury is genda mu kivulu kya King Saha eziba zisigalidde naye zo ziwe ziriwo bw'ogenda mu byalo eyo ebyalo byalinga bifuna Katikiro taba kutulwanako emwanyi n'eddengulu byebivulu ebibadde bitandise okufuna mu byalo eyo kakati gwe boddawo n'obeera shallow minded ng'otunula n'ogamba weerowoozaako wekka mu Bobby Wine yandibadde naye asigala wali eri mu kavimbo ke nga bwafunayo obusente bwe naye nga industry eyongera kugwa tugenda kumaliriza nga ffenna tugudde so Katsi Bobby Wine is not fighting the industry and he has never sold this industry actually n'okubeerako obulungi kati kwe tuliko mu industry because of him nti at least tetunatuuka bye twagala tebannabituwa ne at least tunyeenya tutandise okuwulirwa tuli ne copyright yali teyogerwako zi federation zali eyo federation gyewadde weewaanirako mbu wasula ku federation emyezi simaya 7 yagaye yamala ebbanga nga takyasula wuwe
ng'asula ku federation n'engoye nga ziri mu mmotoka ava ku federation najja ku NBS n'akola n'addayo wasulanga ku federation because of Bobi Wine. Yeah, kwali kuyuya. Kuyuya kwe. Yeah. Otherwise minus him eno industry yali batuvaako dda ne n'okulaba nti baagala otuteerawo baagala okututeerawo byonna byonna baagala okuteekawo byonna byabasuubiza. It is because of him. So saagala njagala twejjemu endowooza ya nze tulowooze nnyo ku kintu ffenna ekikola ki ekituyamba olwaleero abantu abaali babawagira bonna badduka ebweru bagenda bali Bulaaya gwe teweewuunya lwaki abayimbi bonna even before Bobi Wine kujja mu byabufuzi mu 2017 abayimbi balinga badduka bagenda Bulaaya bonna before 2017 abayimbi bonna baali bagenda okitegedde so mwami Katsi ne bannammwe abalina endowooza bwe mutyo twejjemu the shallow mind sente ze mulangira Bobi Wine buye yali yakola dda mugamba Bobi Wine gwe kati gwe oli mututtira kubanga olaba ofuna sente mu byobufuzi mind yo olwokuba muli blindfolded by obujja ne obukyayi mwerabira ne Bobi Wine kye yali before politics ate nga bakimanyi for example people like Katsi babaddewo abimanyi si mwana muto mbutu wakujjukiza singa abadde presenter bano abakajja nga be bayogera nti Bobi Wine center azifunidde mbyabufuzi ne family ye abonsolo bba waamu excuse kubanga bambi bakajja bakafuna zi smartphone kyebajje bamanye nti Bobi Wine alina kalina Eddie Yawa alina kalina abonsolo basaasira naye omuntu abaddewo for the last 25 years penge yagambe benkana bali msaizi yemne ba Bobi Wine mu myaka nyizo obutakiwakanya hakati ng'okimanyi nti Bobi Wine abadde oluyimba lwe baluyita akalimu ng'okimanyi abadde akola guno na guno bwayimba bwasuubula ensenene bwakuba amataffaali byonna bye bakola onnuma nnyo ga nti Bobi Wine sente azifunidde mu politics tu mwe sente ze mwakola mu ebyo ebiseera mwaziteekawa kuba mwakoleranga ogambye mwazikolanga what happened to that money Bobi Wine yajja n'azibabbako manyi waliwo ebiseera Buchaman oyo bwava mu Firebase ne balangira nnyo Bobi Wine era bannange omulema abadde amulyakolerere era Bebekulu enaku oluyimba baluyita ntuuyo zange actually that's one of my good songs from Bebekulu era yine yaluwandiika I salute you, it was a wonderful song from the writer n'omuyimbi yaluyimba I credit you yayimba ng'akuba Bobi Wine nti ne gwokola naye ne bwoba mulema akulyako ng'aga Bobi Wine bwe yalyanga ne ekiseera kituuka n'oddayo n'okulayisa kino ga Bobi Wine no yabeerera ne Buchaman yali vice president nga bagabana Christmas ebeera ya Buchaman Boxing Day ngebeera ya Bobi Wine sente Buchaman ze yakolanga mu bivulu ebyo Bobi Wine yazimubbako Buchaman ne bamuwa studio n'akola oluyimba Bobi Wine n'aluwandiika olwaki temunjagala n'amuwa studio yabwerere ne balukoleramu Bobi Wine n'odubaakinga n'alubaakinga Buchaman n'atandika okufuna individual bookings nga nabo bennyini mu Firebase wali obaddeko n'omuntu n'abayitirako kuba eyo yali hit lwaki temummatira neekuba Buchaman nga nabo banoonya munoonye ngibyo ebiseera n'ebivulu bya Firebase takyabiyimba kuba alina individual performances ze sente zonna ze yakola mu kaseera ako ne batuuka n'okumuwambako lumu sente bamugulire poloti emukono mwe mulimu ebintu bye mutamanyi waliwo baaziwambako ne bamugulira poloti emukono poloti n'agitunda nina mukwano gwange ayinza obutayagala kumwogera linnya yali muyimbi okuyimba n'akwesonyiwa ali mu properties atunda ttaka is one of benyinza okugamba is one of my good friends buli otuula naye bwoti munyumya kimu bibiri ng'akugamba waliwo n'akataka ke nalabye egindi kataka ako nga sinakatunda wandibadde akataka oko katwala ayagala nnyo n'obeera nga mukulaakulana buli ogiraba otagamba naye kati omwaka ogujja pulaani zo ziriki era waliwo abamu abamukyawa olwekyaga gayo naye abeera nnyo serious kimu bibiri gulayo kali akataka kimu bibiri invest kati ye yabiri Bobi Wine kakati Buchaman yagenda okuvaayo n'akayana amazima ali googera mu maaso eyo kakati mwe abaakolera mwaka akaseera
kuba ne Bobi Wine yali asobola okulya ssente ze ne yagala ne tutuuka olwaliro nga talina yadde bibiri but his was so much in investment era agenda okujja mu byobufuzi nga tali yala yalina mwaka ssente ke so katsi less bottom line yange nze nvumirira abakulangidde obulwadde kikyamu bambi mumuleke temula tusigale ku bye yabadde ayogera bye twatwogera njagala okuddamu kubuulirwa amateeka g'olutalo ayina amateeka g'olutalo yakujjukiza emyaka gyonna amateeka g'olutalo kwefu oli tomulondera kyakulwanyisa tomugana nti nkuba wano oba wali olaba ne twateesanga nga twepena teri ndaka omwana ajja kuba owanduke bambi kyannumye nnyo n'ekirala olaba ale kiyinza okuwulikika obutali bulungi naye ndowooza kankiyiseewo osanga sympathy ye nekugwako olaba omuntu avuga emmotoka aka people okuleka ng'oli anywedde naye era intention ze tezibafune kabenje era oba omwana ozaala omwana nga mulema era bw'akula ku ssomero ne bamulangira akagulu how about omuntu omukulu bambi eyakeera ku makya mu kusanyu n'afunirayo obulwadde bajja bukulangira mukwano kati olina kipinga muzeniyo bulungi nnyo obutafuna bintu ng'ebyo kubanga gw'ojja n'olumba omuntu naye ogenda mulumbisa ekyo kati naye agenda kukwata naawe ewakuluma akusabule bulungi nnyo bambi nawulidde bubi ne ŋŋamba bambi I don't think kati ekyo kyamuluma because kati yavaayo munnange nno obulwadde obutali nno ebintu ebyo biraba bwatabirina gwo gaati ebiruma naye bw'omala otuuka eyo osiriikirira bwoti so kyannumye nnyo naye omanyi obulwadde omanyi buli fane buba mu masanyu ng'obudde ku bana babazaala nabo kubanga waliyo abakansa abatamunoonyako aba diabetes aye sasira owa diabetes nawe yali anoonya essanyu bambi kyannumye naye bottom line katsi ne banno bakenzo nalabye ne kenzo aye tebabuloga mubunayo sekere kimala onyonyodde kyonyonyodde kimala nkufunye kimala munaye basekerera omwana gwe baloga kimala nkufunye banno bakenzo ne banno twogera bintu biri communal ebintu ebiri communal mwalabye bamaliriza babalangidde naawe kenyini katsi mu video yolaga okusabiriza tekulinawe kutute industry eno tali industry ze muliko tezisabiriza Wizkid tasabiriza industry yaabwe aira star tayina ogenda musome bulungi nnyo tayina we yasabidde ye yazebuzi n'abeera muyimbi ne bamusayininga kampani ya modeling yaliwo ne bamusayininga n'abeera modo olwavudde mba modo Don Jazzy n'amusayininga album emu ne bamukolera connection because ekikubeezaawo nga king maker Don Jazzy kugabira baana bano connections n'agaba connections okumaliriza nga connections ezimututte alina balihana aba baana batemu zibaana bato osegedde kakati gwe bw'ogamba nti you are above 50 years nga goro yesawa zino to battle aira sita nga you are above 50 years ntula ne ngamba nti kiruma because eggwanga lino lyerituzwala eggwanga lino litunyigira nnyo afi omwana wo mulaba je ayina ekiseera kye wamusuubirira okutambula ababutatambula mu kiseera ekyo wandibadde okuba enduulu tetukusuubira kubanga omwana wo hafi ayina emyaka 10 ng'ekirooto ky'okumulaba nga atambula owulira nga tukulaba nga somewhere bwe bayita balitaadi omwana eyakona kakati if you are 50 years I have a friend I know mwana ayina Down syndrome he's now he made 10 bali yali 8 bagezako mujjaja abalina kasente namujjanja mukati speech ye ekutuka naye ejja and she called me one time I think by then he was 8 nangamba do you know that my baby called me mommy nga bambi yakyogedde he called me mommy nga essanyu ayina abato boona abato abogerera ddala bali 3 years biki ne kati nga jubilatinga okitegedde akati bw'osanga omusajja naye nga tisibwe kyandibadde in normal circumstances no offense essaawa zino bebe yandibadde mu mboozi ze tanyumya ku batolinga aira sita essaawa zino olaba ne tiwa teyali mu gundi ya Don Jazzy ne bamusani n'agenda ne yeetongola kati waliwo story gye nasoma nga Nigerians
Komaike kaira sakambala obuntu ntu. Bwabuti wewe. Kali tiwali avayo mu protecting. Imagine yandi bada feeling na jealous. Agakana kaze. Agakana kaze katandeka amanyi bichi yaka bane Nigerians. Just embrace this girl. She's young. She's just here. She'll outgrow that. Bichi ngomulaba amu protecting ayagala omwana afune stand mu industry. And nze chine ekifaananyi kyampa kingamba. Tiwa sazi yandi bada awulira bubi. Yandi bada awulira ennugu kulokubanga kati akana keka kutte ndongo. Nessa bwe supporting. Ne mukama waffe yagambye mwana gwayagala okubatolinga. So when I say there is retardation in his career, mbasiri mukyamu. There is retardation. Because abantu etwali bade tusindika kati ku international scene okubatolinga Aira Star bali badde bozambe. I know. Ozambe gundi kana akawala kaleko bulunyo katika banando lavu ka ava piece nga beba kati bebali awo kati nga gwe mukuru wa waguru eyo okubira danjaze ndonge abana tubakutteko abana tubakutteko nyina wano abana benjalo kuwereza ngamba yagenda yokeyo aina kwa kumwavu album ya Africa mwagala no chaliwa ni yagenda na mala ebanga yani yali anyumiza yali ojukire banga liyagendera njibujukira yagenda nabeerayo ne teriyo kintu kirumanga hafi kulinnya basi n'ogenda embalala osala enviiri njikize enviiri gebekuluze yasalako sente zoba otaddemu n'obudde naye basobola okusala naye beba alina gundi mbadde ndudde okumulabako naye namulabe mu nkuuka. He still commands. She's a legend mu ndongo mu. Command agirina. Command everywhere wansi ku floor ku stage buli kimwe eryanya akyalina his baby called big size. Owakana buwakanyi naye nga ye. Neda sikutegedda nti command omanyi nga star wayingire ewantu and the energy is felt. Gwe bebe omumanyi. Munyinyonyole kubanga kati ze gonyonyola nabaddewo ku stage omufu yakutukidde mu ngalo kakati ne mabega eri kyogamba the star is felt kavuyo kebalese nga bagala kuyimba ng'obudde tebunnaziba kakati boleete wantu akavuyo era obeera felt ne gwe bagambye King Saa teyabadde waawo. King Saa yazaawo n'amalawo eddakiika wabadde oti amazewo n'eddakiika ana n'abeerawo awo ng'anyumya ne bakyaliibe naye nga yagamba bonna obudde munterayo bwenja okuyimba naye bano bo nga bagamba ffe twagala kuyimba misana ekiro tetujja kisobola era lutalo lwe bataddewo King Saa mu bwetowaze bwe yadde asobola okusooka naye era neewo anyway mulimu abantu nga bava ku mawulire bafuuka bapya dadde ba Jenkins de Bat abata Saa yagala tewali buzibu ayimbe Jenkins de Bat bagambye omayi Bat engeri gye bali bakozi bagagabeero alalalala bwe batandika okwogera boogera ne bye balabye ne batalabye Saa yabadde waawo for 40 minutes era n'alya ewa n'okumuwa omuzindaalo. It was Msanze na wansi yabaddayo nagamba bwamala nze nzirako ekiwali buzibu buli kimwe wedambi era bwe yazze ku stage kati command gye sitegeera jinjalo nyinyi gemanya abantu gwe balabye nti big size ayingiddewo buli munaga yoyo waffe walabyeko Saa bwe yazze na instrumento najja n'atambula n'ayimirira awo beba china no energy beba yadusego ku stage yao ninga beba ina mayalinga mwana wa myaka 2 mwena ekyo nzikiriziganya his healthy ekyo sijja kuwakanya his healthy yazinye nadderi ekyo kyo buli omwayi no kimukopako abantu bonna abali mu jiye mulimu abamu ng'ennyimba zizaapo agala oli omwana yeye yakinyumiza yagabi bacha kusajikavuka yali energetic ekyo sijja kibujjako is a symbol of a healthy person yetaaga mwerabirire bulungi nnyo obere nga tofaanana myaka gyo ekyo kimu naye kya command kakuliyeyo ekintu kimu nendekane bebe wange kakuliyeyo ekintu kimu bebe cool lwakwa abantu abasinga nze
I have nothing personal against him. Nange ahe mwagala nyo bebe I saw someone eyakuteka video kange ngandi ne bebe munaka no mwala bulijjo si yavuma bebe bebe si movement ko I give bebe a lot of respect. First of all bebe ne mukyala we waliwo abayimbi besimiti akona family zaabwe apart from the kids but as people as a family bebe ne Zuwena twali tumitizeko several times because family yabwe yali bakwano bebe ngofute mtino nakola naye mwamnisha ona gagamel night eyo je twayinanga nga mumanyo na personal level mukyala we mukwano gwange hangali ennaku ezo Christmas idi bishinga tu meeting ennaku enkulu ba birthdays oba bichi so twemanyi on a personal level era sisobola sina kigambo kiri disrespectful kyesola isa mukamwa kange nga kigamba bebe not even any other artist. We just advise. Just olwali ebibera bya banga webiri. Neze kyenalabye bebe enyimba ze zagana okusala from the past generation to the current generation. Ekyo boyagalo kimanya kwata video nga Bobi Wine ayimba oba kwata video nga Chameleon ayimba. Ozikwate satu nga Bobi Wine ayimba enyimba ze nkadde mu generation yonna obanga Chameleon ayimba enyimba ze nkadde kuba yayimbye kankanya bogolako nenjalo tulabe bogolako was massive by then. Yes. Ne olwaliro wamulabye nga ye energy ye versus energy yabayimbira nga byewunzise biti nga omuyimbi alaga afiringa nnyo kyayimba dhani bayimbira. Echo eyo ze effects z'abantu okujjako ebirowoozo. Badeta performing nnyo. Ate Bobi Wine ya performing wa. But enyimba zo bwe ziba nga kiri kyenna kusobesa kye twesomesa nti enyimba olina okuyimba oluyimba nga luyina amakulu nti luli wa Mustensen buli myaka girusanga nti oluyimba lwa kankutendereze lusala from all generations. At a certain point nebo baluyimbira wa buli muntu feeling attached to that song. Chameleon bwayingira ne kuuma obwesigwa ababaana bonna badda balina omukwano osegedde bagala ba girlfriend ne ba boyfriend bakuuma obwesigwa bwakujja mu kuuma obwesigwa agenda okutwala mu atera kuyimba kuuma obwesigwa gundi yenga bwagiselectinga katupakase muganda wange katupakase ne bwoba ofaanana otya olina okuluzina oba Chameleon mwagala era abantu baba bagamba nti Chameleon mbwa abantu bye bamusonyiwa n'ebiryo tebamusonyiwa zini nti bamusonyiwa music we tosobola you can't live minus his music katalogo ye ejja kusanga wonna wonoobeera ekkubirewo nti twabadde ne bwe yagenze mu bulwadde yatulekedde byabanene muganda wange lwe lumu ku nnyimba emyezi ebyo eyisembyeyo olusinga okuba olw'amaanyi era kati Palaso era Palaso toyina kyomunnyonnyola yalwekutte bulungi ate nga Palaso ye yalufuula olw'amaanyi remix erigundi yasooka teyabeera y'amaanyi ne Palaso yasuulamu bannaye yakuba kola verse eyo y'amaanyi so lw'amaanyi byabanene nti kakati ne bwoba oli ku muzigo gwo ne balukuba olina gw'owalagana naye awo gojja okugamba nti byabanene so music wa bebe yagaana okusala to abategeera ennyimba ze singa yapushinga tugeze entuyo zange ntuyo zange oluyimba olwo singa lwafuna amaanyi paka nakati lwali badde lukyalwa ku nnyimba ze za performing naye yennyini teyaluwa budde nga Gravity bwataawa budde luyimba lwa Kaŋŋume era olaba nti oluyimba Gravity ne bwanalagawa ne bwanayimba ebyeyimba bye bino ebisembye bye babanize Mane ne Wina ezo ennyimba bbiri ziri musigazanga w'amaanyi omuyimbi ne bwali bafaanana atya ne bamugaa Gravity ali backstage agenda kuyingira na Mane afulume ne Wina olityange era olifunangamu ontegedde so kati command sigitegedde gy'ogambye nze nagirabye no problem sikuinaako buzibu so cuts tugendeko katono mu bivulu nga ebyatambudde most especially ku side y'obuvuyo mu ndongo side y'obuvuyo
gundi yabadde n'ekivulu Crystal Panda abadde n'ekivulu gye bakubaganidde Palaso bakubaganye ne Alien Skin ne gaali ya Alien Skin ekubaganye ne Palaso oli musajja nno naawe video gye ndabye ya Galaxy eggaali eyo bwebezze Palaso n'asigala ku stage ng'akyayimba n'amaliriza ne mu mmotoka bamuyingizaamu lwampaka ng'akulaga akyagala okukasukayo butteke abaana mukyala Mayanja ze buli lwempulaba obuvuyo obulimu abaana busooka kutulowooza ku nnyabwe neŋŋamba naye ensi eno egenda kuyiga ddi ekisooka conclusion yange eri mu bintu bibiri mu buvuyo bwonna nga bwabadde ekisooka conclusion number 1 there is what I termed when nabadde neebase what I termed as raping the music fans tibafani ba music ketubatuusako gwa buliisa maanyi tufaafagala nabo tebagala tubayimbire naye tujja bayimbira lwampaka ontegedde nti omukazi takwagala nogaa naye lwampaka I have to penetrate kyekikuleeta because omuyimbi nga omukazi ng'omwagala mweyagala naye nga ekikolwa kye mugenda mwakyagala you cannot use that energy bano gye bakozesa okuyimbira say energy ya microphone the security and what have you tosobola Sebatta bwe yabadde ajja mu nkuuko yazze nani because amanyi wazze talinawo buzibu omukazi gwazze okukola naye omukwano beeyagala era omukazi bw'anaamulaba nga yazze ajja gamba mwagalwa wange webale kujja n'abategesi we banandaba nga nze bajega muzeeyi Sebatta webale kujja Misa Semakula bwe yazze n'abaana be basatu ate bazze nabo just kufiiringa bufiirinzi yazze n'oyo Katende n'oli omuvubuka omulala yazze n'aba era we yayise wonna ng'omukazi gwazze okukola naye omukwano in this case ntegeeza bafaadi baba Misa kisanyisa okulaba mukwano tuulirako mukwano munnaye nkuwe Katunda ng'omukwano bagukola with a lot of love naye kati omusajja buli lwajja okukola omukwano n'omukazi atamwagala ye energy eyo gy'olaba bamanyi n'oteekawo emmundu abakazi bali bakunyumiriza omusajja akwana bulungi amuyinza okuba nga mubadde n'abafumbo naye nga laavu yaggwawo n'agamba kati njagala kwegatta naawe kazi namugamba wanyiiza luli najjayo emmundu abalina power bbanga lyonna mugenda n'agiteekaawo nagamba kati teekawo bbanga lyonna mugenda okumaliriza ng'omukazi oyo afunye ebinuubule ng'alwadde ate naawe tonyumirwa tebakulimba nti omuntu ayimbira abawagizi olw'empaka naye anyumirwa era naawe obeera byokola okola kumaliriza mbawadde sinariyo ya rap busobola otegeera kyentegeeza bino byonna oli bye yeewaganaga nazze ne mbayimbira lwampaka kikulaga nti you are raping them tebakwagala kyekikuleeta nalabye akavidiyo nga edda actually video eno yatuyambye nnyo edda balinga bagamba abayimbi bajja n'ababbi nga babeegaana kakati bw'otunuulira ekyabadde munda awo it confirms kakati bw'otuuka ku level eraping abawagizi you rather stop boosting around nti nze ndi w'amaanyi kye bayita maanyi olaba eyo command gwe gyoyogerako kye bayita maanyi kwe kujja nga buli muntu abantu be bakwerere ekkubo Yesu bwe yali ayingira abantu eggaali ya Yesu yalina eggaali y'abasajja 10 ne bwe yali ayingira nga abantu be bajjamu engoye ne bamwalirirawo nga bebajjamu nga si yasindika teyasindikako ba Petero kubagamba nti mugende bwe mulaba nyingira ekibuga mwe bwennyini mukube enduulu nga ate babamanyi muli bange ba Petero tebakuba nduulu bwe bali ayingira ekibuga n'endogoyi mwekwe yayingira teyaliiye yali ya muwagizi okumanya Yesu yajjanga abantu bakola ki ne bamugamba endogoyi nannyiniyo n'agamba amugende mugambe Yesu yajagala omusajja n'agiwayo wiringire tebaatwala y'amaanyi so kakati gwe ekiraga nti omukazi takwagala you are raping them byegamaanyi era buli ya boosting n'agamba twagenzeeyo ne tubakuba ne tubayimbira
it is gwe wenyini mu mutima gw'okimanyi nti abantu bano minus that gaali tosobola kubayimbira, minus that pistol hafi gyayogeddeko, you can't make love. So you cannot boost mbasajja bano n'ogamba nina mukazi wange nanjagala nga buli kimu oduumira muduumire, gw'ojja kumpa emmere, gwe jangu twebake, gwe nkola bw'oti. Bw'okyalako mu maka g'abanno gwe tebikwegombesa nga omusajja n'akomawo omukazi n'amuwembejja akatunda n'amukubirako ne banyumya, tebikwegombesa. So eyo scenario namba emu, okuleepinga abawagizi bonna katubayimbira lwampaka. I think King Sanga ayingira ku stage ku instrumento naye nga abaana bagiyimba ayingira talina na kyakola. Mickey Wine bwe yazze, Dax Vibe bwe yazze, nga bakulaga nti bali bazze kukola mukwano n'abawagizi baabwe, they are making love. Omanyi abafumbo ekyo bakibasomesa, making love kintu kirala nnyo, buli omu abawiringa era mukikola with a lot of respect, with a lot of naye kasita olabanga bya kibuli walabye abayimbi abakola omukwano n'abawagizi baabwe. Kati bakoloneri wabalabye abakadongo kamu. So okikulaga nti waggwa ne mu maka ago tokyalina mu kyogamba ekuba nti abaana bo olina kubakuba okujjukira nti gwe taata. Bakuba paka lwe munakkiriza nti nze taata wammwe. Omwana natuka okubaako kyayagala okugamba naye dadi kino nga takkirizibwa kwogera. Buli wakomala agamba ne leero atukomeddewo bannange, you are not a father. Nga tumaliriza ekisembayo ekirala ekyeyolekedde mu bino omwaka gwe tugendamu, buli muntu weesibe 2. 2025 is going to be a year of militias. Militias na buli omu ogenda ku Google yo awo njala kisoma nga bwe kiri. Militia omwaka gwe tugenzeemu emilitia data tabanga aweddeko tokikola akaze is a military force that is raised from the civil population. Military force raised from the civil population to supplement a regular army in an emergency. All able-bodied citizens eligible by law to be called to provide military service supplementary to the regular armed forces. Kakati militia baba bantu ba bulijjo. Siba amaje, siba polisi, bantu ba bulijjo ne bakuŋŋaanya wakakundi awo basobole kyajjanga mu biseera ekya emergency nti amaje ge tulina matono nga tulumbiddwa. Abantu babujjo ne mwekolamu omulimu ne mukolamu akaje kamwe kayambeko. Kakati militia ezo zikola emirundi 2. Amaje gasobola okubanga gaagala okukola effujjo naye nga tebaagala kukolera ffujjo mu linnya ly'amaje oba mu linnya lya poliisi. Basobola okufunayo akakundi nga ne bwe kakola effujjo mwe temusobola kwesiba ku maje oba poliisi oba gavumenti nti yakoze eki yakoze nga yo gavumenti bwe gyegamba ezo ntalo z'abaki nsalo z'abavubuka naye nga alina kyo sense bamaje. It is a militia employed by the same government. Okola emirimu egyandibadde egy'amaje naye wano mwali badde mukuba nnyo poliisi lerere. For example eyo militia group eyali mugijjukire yali eyerasha gye twayogerako wano eyawagina eyo eyamala n'emwefuulira. That's a militia gye twogerako. Abasudani abo bagirina, Northern Sudan yagirina kati yebabonyaabonye essaawa zino. Wano twalinawo obujjukira twalinawo Kalangala action plan mu kulonda kwa 2021 yali Kalangala action plan nga bakuba embooko. Naye mu mbooko ze baakubanga abantu mwenna abaaliwo bino byenjogera is not rocket science byaliwo mu 2021 nga bakuba embooko. Naye nga gavumenti bwe bagibuuze gamba abo nno bantu ba bulijjo waliwo ne batuuka bw'ogenda ku kibanja kya United Nations High Commission bakugamba bo baali Kalangala action plan bo baali bakitamiize mu gavumenti yabagamba mbu bantu b'NRM batunoonyeza information na bululu. Naye nnoonya gye baabunoonyanga ng'embooka evuga naye nga tolina bwekwasa nti amaje gaatukubye oba poliisi yatukubye. Kati ezo militia ze tugenda okugendamu
Alien Skin bwaba yayimiridde mu nkuuka n'akola statement n'agamba ate mu campaign ekigenda kuyitirira ng'okuva le yavudde awo tewaliwo ene police report yavuddeyo nga n'ebibadde ewa Palaso teri kyavuddeyo ewa Crystal Panda teri kyavuddeyo nga buli muntu ali mu Kampala muno aluddemu amanyi abavubuka bo bonna abadde ku gaadi kati bano wammanga be bayina emirimu mu miri ababeera n'emirimu mu militias babeera ba boxer babeera bavubuka abali unemployed omuvubuka ali unemployed aba agenda mu boxing bwava mu boxing nayingira militia era bonna we balabi they are professional boxers abo very professional naye ebbanga lyonna kankubuulireko lwaki nze mba mugumu nti buli muntu alunda empologoma eri enneiba bwe mala okulya nneiba enjala esigala ejiruma at a certain point x ezo militia groups zijja kukyuka mulitubuulira ekiriddako so kino ekyokugamba nti tujje tukuba abawagizi tebyabangamu because akavuyo kaabwe kalinga eno but nga kali accompanied by good music kabangana ku street eno mu ndongo nga esigala endongo era nga abasajja bafulumye you can imagine singa bebiseera ebyo battle of champions singa walingawo buno obulalu obuliwo ennaku zino abantu tebandifudde naye bo babanyaga ne music kakati empalana zisobola okubaawo byebimakinga art somehow era nange njagala nnyo abantu abeera nga beeyina embiranye naye babokisa mu ringi ani simanya yani akulira fangoni bw'owuliranga ebikondo bisobola mwe musabe ringi mugende mukubagane nga babokisa okisegedde naawe w'amatafali bw'owuliranga oli akusinga katiba mugende musota akadongo naye gwe bw'ojja n'okuba civilian gwe ng'oli professional boxer mba nkulaba oli munafu okisegedde so bottom line militias ezo zigenda kujja zigenda kubeera kati kigenda kubanga kifulumanga nti gangs zezirwana okisegedde naye gangs ezimu nga ziri supported by ziri empowered kubanga mirundi mingi abakutte abantu abambala ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye Kenzo yabadde ku Mpere Festival nga yambadde combat y'amagye yadde yambadde empale nga y'amagye the same as other people abali mugavu so bigenda kwa bo bayina backings kati emboze ejja kufulumanga government egamba abo bayaye naye njala kujjukiza nti government bwe bimala byonna ng'ebimaze okuggwa bakuteera abantu ne bakuvaako oba bakuba muganda wange Zebula lwaki gamba nti gavumenti yamukuba President Museveni yenyini yakonfesinga nti abantu bange be bamukubye bo benyini be bamwekubira kakati ojja kuddaawo ogambe mutubatiisatiisa simwe musoose ffe weetuli sifa abagenda okuwangaala ennyo naffe akaseera kajja tuuka tujja kugenda naye recklessness tuddeyo ku bintu ebiri commune ebituyamba don't rape the audience ekyo kyemuliko ekyo nze nyumirwa nnyo ekirabo hafi n'agendeyo ne yeerowooleza naye akwefuka mugulire ekirabo ekyo nkiwa nnyo ekitiibwa naye gwe olowooza nandiwulidde etya nga hafi naye hafi tonampa kirabo hafi hafiye ku birthday onkuwa ekinemu excuse Dela readings enkugambe ate ompe kino akateekyo kiba tekikyali kirabo kati ne bw'okireeta nsobola okwejjubisa wano mu bantu omulabye hafi mukwano gwange nnyo ssebo yangulira ekirabo naye bwenzira mu gundi example yagenda okuleeta yabadde gundi ono eba bw'atafuna balando Vinicius Junior waliwo obwawadi obwabadde awo Global Soccer Awards Rio Madrid yonna kateba bawe nature female team of the year nengamba nabula nange nenga tekijja soboka Cristiano nabeera kuli nasooka yogera ebimpi n'ebiwanvu nengamba mukama akujjanga ku ddaala ery'okwewa ekirabo waliwo n'omukazi yewadde emmotoka ku mutimbagano okwo
okay muganda wage bano osobola fo tulimba naye gwe tosobola kwerimba bodde eyo mu nnyumba nowegalira mu kizi wegomba utala nti gwoba weewadde ya milioni 4 oba milioni 10 wegomba bawa hafi eyamuwadde cavities naye nga ye yakamuwadde nga hafi bwayimirira abiwa n'agaba naye nja kwebaza mukama omusajja wange yampadde emmotoka nga ddala mutima gwo naawe okimanyi bakuwadde ki mpe ekyo kiba kyamaanyi dhani yagyewadde okwewa si kibi naye okwewa he n'olimba bakuwadde bwe buzibu lwaki mwana muwala baotuuka okwewa kakati naawe bw'otuukanga ku levo nga olina okwewa obuwagizi kiringa ebintu ebisisa abaana abagula following like how ogula otya following mwana gwe Shiba yateekako liwe yaweza 1.5 million followers on Instagram na celebrating organic followers tebaliimu nti ate enguze nti ate enkoze eki so fe olwaliro byetu tubikomeza ebintu bibiri bye bisappinga up the whole ebisigadde katulinde naye tubagaliza omwaka ogujja naye just keep safe buli olaba akavuyo tamu ku bigere tukwagala oli mulamu bonobeera mulamu ebisigadde tujja kubikola beera mulamu mu mwoyo mu mubiri ne mu bulamu obwa bulijjo ne socially obeere mulamu because bw'otoba mulamu socially tosobola kukolagana n'abantu nantu batakolagana naawe nga bagamba nti beera n'obuntu obuntu buleete gundi yakimpeza kaka selector banaye ke kasembayo mukaguminkirize my phrase ezo manya neziretanga bwe zaali yaga beera n'obuntu obuntu bukuleetera okubeera n'abantu abantu bakuleetera ebintu nti bw'obeera ne human when you are a human being you attract other humans then other humans bring things be bakuleetera ebintu so beera n'obuntu obuntu bujja kukuleetera abantu bajja kukuleetera ebintu Okay, tetugenda kubanga tusooka mpozo kwagaliza omwaka omujja omulungi temwerabire ennaku z'omwezi nga 24 tugenda mu King Saha Live in Concert ku Cricket Oval okuyingira emitwalo 3 emitwalo 5 n'emmeeza ya bukadde busatu tugende King Saha endongo yagirina tumuwagire yagirina bannange tumuwagire kati tusimbudde omwaka gutandise King Saha katandise ne gundi ne Spice agenda kubeera ku Serena Hotel awo naye tugende tumuwagire walinga 10 then bwava 10 na lumu agende mukono then amalire Masaka bagita Buganda bumu North American Convention 2025 yakuba wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 26 omwaka guno bagita gwanga muje eri Boston so details osobola okusasula no booking no beera part of this convention egatta banna Uganda bonna enamba y'essimu yeyo yennyini gye bakuteereddewo registrations zigenda mu maaso so bagiyita Bibinak Buganda bumu twagala gatta Baganda ababeera ebweru w'eggwanga okusinga omwaka guno tulwanyisa Mukenenya twogera ku Mukenenya ng'eki gye tuyinza okumulwanyisaamu ebayise Buganda bumu North American Convention 2025 abamannyo nzija ku Maxidento dayo lyamannyo gendayo nga tonnaba kudda ku mulimu bakebere ki ekikusumbuwa bakola ku bizibu byonna ebikwatagana n'akamwa anything kyonna ekikusumbuwa bajja kuba bakikujjanja so ina branches ez'enjawulo naye bakubirako okusimba so okudirecting lab branch eri close to you nosobola ogenda ofuna obujjanjabi pozi ne Katende Joseph wali okubeera nga updatinga nokuwa internet gwatanagifuna ya Airtel eri unlimited musobola okubeerako n'abantu bonna nawo abantu abalina bano bambeera ku buzimbe kati pujja gwe n'akuwa n'oguza banno internet ng'eyo eza kafe twazigulanga oba n'abaconnectinga gwe n'ofunamu ne kasente it's just business so mukubireko ajja connecting ku mulimu wonna however big your place you think is ajaba internet eba mala Joseph Katende kale ebisigadde na ebitengi nkyabirina it is a continuing business
kitengi size zonna nzina njala kwebaza abantu abatuwagidde nnyo mbadde nga nkola delivery ntwalire wa maama ntwalire wani so tweyanza nnyo tweyanzege ebitengi tugenda baterayo fashions ne designs empya esimu yo gikubeko noti 7 noti 4 31 22 71 wefunire ekitengi obulamu butambule bulungi nnyo ebisigadde naki tukyali kugwa ssaawa wamma mwera abamusibe bulungi